mwambereddewo nenjagala okubaza nnyo bannayuganda mwenna bawangale mu ggwanga erya United Arab Emirates nga Saudi mu kibuga ki namwe mwebale kubeerawo mwebale mukingiriza mwebale mwagala newankubadde wabaddewo ebintu nto ebitategeereka byengenda okunyunyulako gye bujjakaawo yensonga lwaki mbagee nti president njagala abeereko n'abantu abalala so nno mwebale nnyo mwebale ddala kuba nti mumukingiriza ebizibu bingi nnyo bigenda mu maaso mu ggwanga naye tujja bikwasaganya olw'ensonga nti ensi ebizibu bisanga abantu ate n'abantu basanga bizibu yensonga lwaki ebiseera ebisinga tusanga ebizibu bino mu ngeri y'enjawulo ate ntubivuunuka ng'abantu aba bulijjo yensonga lwaki ensi ebeeramu abantu bangi nnyo n'okukola ebintu bingi nnyo mu nsi muno mukitegedde bulungi nnyo so nno yensonga endeesa olwaliro okubibaza mwenna abantu b'omu Dubai mwebale nnyo okukola omulimu ogwo mwenna mwebale kuba nti mumukingiriza mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti asobodde okuba nti abeerawo naba ng'afuna bulungi nnyo essanyu n'okumukuuma. Alright, njala tandika n'akagoloozo ka leero. Akaloozo ka leero njagala kagende buli muntu yenna gy'oli wakanakusanga okawulirize bulungi nnyo. Ekisookera ddala njala okubaza Mukama Donda Namugereka Katonda awanga n'alamula emirembe gyonna era nga gyali yasobola okwekwaka n'atasobola tulaga bwenyimbe kubanga twandibali tulina ebibuuzo bingi nnyo ng'ate ne ansa twandibali tulina ntono ensonga lwaki yagezaako nnyo okwekuuma n'abeera gyali nga tasobola kulabikako olw'ensonga nti ebibuuzo bingi nnyo ne ansa ntono ngero omwebaza olw'ensonga nti yatulaga ebintu bingi nnyo naye nga bwe tulaba nti ensi bweti bwetambula tulina okwebuuza ebibuuzo bingi nnyo nga tonnabaako kyoyogera. Akalowoozo kalino kagenda kubeera kanjawulo kagenda kubeera katya mu mbeera bwe ziti buli muntu gy'oli njagala owuliriza akalowoozo ka leero kantu kakulu nnyo gwe ng'omuntu wali weebuuzizzaako gwani mu kalowoozo ka leero wali weebuuzizzaako gwani era waki wali otuddeko ne weebuuza lwaki Donda Namugereka Katonda ku nsi kuno yateekako abantu nga babika byanjawulo ate ng'abantu buli omu alina langi mwagwa ne kana akalowoozo ke njagala okubuuza kubanga mu nsi muno tulinamu bakyeruppe tulinamu bakaddugala tulinamu abachina tulinamu ba Asians ne wali weebuuzizzaako lwaki abantu bano Katonda yabatonda nga bali mu kkala za njawulo endowooza yaabwe yanjawulo obuwanga bwabwe bwanjawulo n'ebirowoozo bye byanjawulo kati gwe nkubuuliza gwe kaddugala ku nsi kuno wali weebuuzizzaako lwaki oli kaddugala era wali otutta obudde bungi nnyo okwebuuza gwe kaddugala wali weenoonyerezaako lwaki oli kaddugala lwaki osangibwa ku Afrika kyenjala okubuuza olwaliro kati gwe muddugavu munnange nga tonneebuuza kiki lwaki oli muddugavu nga toyeenoonyerezaako njala kubuuza nga tonnalippira mpisa bulombolombo nabikolwa by'amagulu meeru na bulombolombo bwansindala wali osose weebuuzizzaako n'onoonyereza omuddugavu lwaki oli muddugavu era lwaki gwe olemwa okweraba mu nsi gw'olema okweraba nga bwe weeraba neweetunulira ng'ekintu ekitasobola kubeera kintu kyonna mu nsi ate ne wejjako omukisa guno ogukwasa abantu abalala nga tonnalipira buwangwa nnono na mpisa na lulimi lw'abantu bagwira Katonda bye yateeka mu nsi muno sooka weenoonye gwe omuddugavu gwani obulombolombo n'ennono bw'olina busoma ki era amaanyi ki g'olina ki ky'osobola okukola muno olojja okutegeera lwaki Katonda yatwawula kkala lwaki yatwawula okuba tuli mu nsi za njawulo era lwaki yatwawula entegeera omuddugavu njagala okitegeere mu nsi muno Katonda yakkola ng'oli wanjawulo nnyo ku bantu abalala bonna lwakuba nti ekizibu kye tulina tuganye okwezuula nga ffe tulooleza nnyo ani anaatuyamba okusinga ffe okweyamba ng'abantu ba bulijjo butyo nno njala twala mukisa guno obategeeza nti mwenna bakaddugala bannange abali ku nsi kuno nga tonnakola kintu kyonna kulippira bintu byonna bitakukwatako gwe ng'omuddugavu sooka olowooze omuddugavu gwani era sooka weerowoozeemu manyi ki g'olina bulombolombo n'ennono wabugoberera obubwo bifo nga tonnasalawo kugoberera kintu kyonna kyotajja kutegeera kubanga ekituleetedde obuzibu nga kaddugala tugoberedde nnyo ennono obulombolombo n'ebintu ebitatukwatako mu nsi z'amagulu meeru n'ensi endala zetutambulamu okusinga ffe okumanya ebyaffe yensonga lwaki tutandise okuba nga tubonaabona nga tusobola kwawula kirungi kina kibi olw'ensonga nti tuvugibwa ebintu bye tutategeera so nga ate wanti tusose n'otegeera omuddugavu lwaki oli muddugavu era lwaki gwe oli wanjawulo nnyo ku bantu abalala mu nsi yonna nga gwe kkalayo yanjawulo ku bantu abo so nno kyekikulu kye wandibadde otulamu ne weebuuza nti gwani. Alright, akalowoozo ke kabadde nnaako sooka wetunulemu omuddugavu gwani olyoka omanye ki kyogenda okuzzaako. Awo nno nvuddewo ngenze ku kigulalugi kya leero. Ekigulalugi kya leero kino njagala kigende eri Yoseti Bahabula Otabasire mutano wa Kalejje Nsereeta Muzazidde Nsanga Bisibe ne banno be mulowooza nti eggwanga Uganda mwaligula mwali wamba nga buli kimu mukyefuze n'awamu buli mwefuzeewo njala bategeeza akameseji kano k'ekigulalugi kagende gye muli. Tugamba nti bw'ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akuzza kubanga tomanya gy'onoomukomya nti ayinza okwekyusiriza naawe n'akuzza nga ne teweesikidde wadde oluwande so njala tegeeza omukulu Yoseeri ne babbi bannammwe abajja okusaanya eggwanga Uganda wepo n'ensi Buganda
nti mwegendereze nnyo mu lugero luno oli mu kigula lugikyaleero okubategeeza nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza ekivunulwa nti mu Uganda tulinamu amawanga mangi nnyo era mwatusanga amawanga gano gakolagana bulungi nnyo olw'okuba nti mwe muyina enteekateeka yammwe namuteeka y'okweddiza eggwanga naye nga musobola kusooka kunafuya abo ab'amaanyi ng'emukikola okunafuya Obuganda n'obusaanyaawo mu kino ntegeeza ki nti bwe tuba tulwanira enkyukakyuka mu ggwanga tuba tukozesa amateeka agawandiikibwa bakyeruppe naffe ge twayongerako bakaddugala naye mu kino Museveni weefudde Sipiria omuntu atagambibwako gwe nga buli kimu oyagala kisaanyaawo nga weefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekererembe ne likwata emabega olw'ensonga toyagala kugambibwako ate mu gino emyaka mw'oli munange otandise okwogera amazima era batakola ku TV mbeewunya kubanga ebintu byonna by'oyogera oba obimininga ate era biri ku programu yo nga bobiteekako kati njala kugamba bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza Museveni newankubadde eggula nti Abaganda tetuliwo tulinga abantu abasiru naye tulaba bulungi nnyo naye njagala gamba Baganda bannange wopone bannayuganda bonna bali mu Uganda ddala balina Obwakabaka njagala tufune olunaku oba tutandike okufuna emifumbi naffe tunyiigeko bwe tutanyiigeko bala abantu bajja tutwala ng'ekyokuzanyisa olw'ensonga nti abasajja bano batutta batukola ebikolofero ntusirika bo beeyongera kwegazaanya olw'okuba nti balina ensibi balina emmundu naye njagala bategeeza nti bw'obanga ogoba musajja munno Museveni olekanga mwezi n'akuzza amakubo gonna ag'emirembe n'ag'okutereeza ensi ofubye nnyo gasaanyaawo ng'okozesa amaanyi ag'ekitalo n'ensimbi n'okutiisatiisa n'okukwata abantu bwe twogerera olwaleero olumbye n'abo abaali mu nsi ne bagenda mu nsi z'amagulumeeru okufuna ekikigula bagala eddiba nabo basindise mu basajja b'okutandika obbatawaanya n'obbatuga olw'okuba nti gwe omanyi toyagala kwogerwako y'ensonga lwaki mu Uganda social media watandise ogiggala bwe wagiggala noggala abantu okwekalakaasa okw'emirembe kubanga gw'osuubira tewali muntu ayinza kukuvuganya mu nsonga yonna n'olw'ensonga eyo Museveni njala kutegeeza ebigambo bino nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza social media ogiggadde enneekalakaasa y'emirembe omuntu yalina okuyitamu okulaga obutali buvunaanyizibwa naye ogiggadde laarizi oba bannabyabufuzi kwe balina okuyimirira okuteekawo obudaala okwogera ensonga zino nazo ziggadde wefuze TV radio stations nga n'abakozi bonna bakola ku TV radio stations bonna wabagula nga kati boogera olulimi lwe lumu olw'ensonga nti baagala muntu yenna ayogera ku nsonga za Museveni bannabyabufuzi bonna baguze tokomye okwo munnange otandise n'okulumba abantu gye badde bagulya amagale okufuna ekirigula amagale eddiba naye n'obalumbayo ekyokulabirako nga kyewakoze nti bwakozesezza ensimbi empya n'enkadde okutandika okulemesa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamutu wamulemesa okuyimba e Kampala nejjagenza okunoonya ekigula amagale eddiba naye era n'oteekayo omukono omuwanvu osobola omulemesa okuba nti akola emirimu gye n'egy'okuyamba abantu kino nno twakirayo bulungi nnyo naye ndowooza njagala kugamba ebintu bino obikola nekijja tuuka essaawa nga gw'oli mu mbeera eno n'abazzukulu bo nti mwe muyigibwa n'okuba nti mulina okuddamu ebibuuzo bimuddibwamu so nno bw'obanga okola ensonga zino wandibadde obaako wookoma kubanga tojja kunyigiriza nnyo nnyindo ojja gireeta omusaayi Abaganda okusirika si basiru abasoga okusirika si basiru abanyola okusirika si basiru wabula bakyakwetegereza na kumanya gwe endowooza eri etya naye bwe kinaba kikulemye okutegeera nti okusirika tebuba busiru munnange yakwawula ejja kuba esidde kuba kadde osigazizaayo katono newankubadde buli ssaawa buli muntu abeerako nekyayiga nekyategeera naye Museveni ebintu by'okoze ku bannayuganda ddala Abaganda bikulemye okutegeera nti abasajja bannabakazi bategeera ddala bulungi nnyo so nno sijja kulwawo ku kigula lugikyali okujja kukutegeeza nti obudde bugenda tutuuka nga tokyalina gw'osobola kwekwasa nti buli kacyansi konna k'obadde nako akukusetulinga mu Uganda ne famire yako emirembe okamazeewo otandise kukola bukozi bufujjo naye ng'ate naffe tukulaba essaawa yonna embiro ziyinza okyuka nga gwe abadde atugoba ate nga ffe tugoba ekigula lugi nkifundikidde kati gyalagenda ku vidiyo yandeese alright ku vidiyo eyandeese ndowooza njala tandika ne message oba njala tandika n'obubaka buno naye nga siratandika n'obubaka buno njala sooka kutegeeza mwenna abasajja n'abakazi abali mu Uganda simanyi social media eno mugitwala ng'ekyokuzanyisa era simanyi lunaku kiro mutuula ne mulowooza ndi information gyetubawa egasa eggwanga simanyi lunaku lwe mutuula ne mutandika okwetegereza ensonga zonna ne muzanalizinga bulungi nnyo Museveni yamanya nti bw'okapitalinga amawulire ojja kukola buli kimu ky'oyagala era yamanyi nti bw'okwata amawulire buli kimu oba okimaze naye eyo si ye message njeso olwaleero nzize kuno ku mutimbagano ebbanga liweza lya myaka 4 nga njogera ku nsonga ezikwatagana Obuganda era ninjogera ensonga nnyingi nnyo naye abantu bangi nnyo ne basooka beesula ekyamulinga esalambu ery'ensenke nga tebakkiriza naye okutuuka lumugenda nga mukkiriza mpolampola mwanze sikyakaana bannayuganda njogera ensonga zange nenzirikawaawo buli omu n'azisanga wazisanze nakkiriza nti kituufu kati sigenda kuleka nammwe njala okubaza bannayuganda mwenna abasobodde okuba omulango ogukuta kungula ne mwogera ku nsonga ezikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda
era ndowooza ebibala mbiraba naye mu bibala bino mukyalimu okusomozebwa kw'amaanyi nti embeera y'omutaada nga mwamulabyemu ekyasoomooza kubanga ffe gwe tumanyi si y'ono gwe tumanyi musajja wa kitiibwa anyumirwa engooye ayogera eddoboozi ne liggumira ate nga bw'aba ayogedde tebaddamu naye okuba nti nzize ntambulira ku nsonga zino abamu munoga ati Lumbuye alabeka alina ekikyamu ku mutwe naye ndowooza mukitegeera ekizibu kye tulina Abaganda ne bannayuganda twerabira nnyo ate ebintu bingi bitujja nnyo ku mulamwa naye nze nga bwe nabagamba siva ku mulamwa ensonga enda zisigalako nga sinatandula ku bigere kwongera nsonga zino waggulu njera osooka okubaza abakyala n'abaami abakolera ensonga zino ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bali nnyo balidira kola nsonga zino kulwana ku Ssaabasajja Kabaka newankubadde nti kati embeera mwali yaddeyaddeko ng'omubi omweru ekyo nno si kyekikulu ekikulu kiri nti buli omu gyali walabira ebijja bitambula ng'entulege naye ekyo tetugenda kifaako tugenda kufa ku kintu ekikulu ekiri mu meseji yayo njala mutegeere meseji ya Ssaabasajja Kabaka mwagiwulidde njera otandika nayo ngibawe then ndyoke ngende ku kiddako meseji ebadde bweti twebaza nnyo Minisita Mayanja ne bannaffe bonna abeenyigidde mu kutegeka olunaku lwa bulungi bwansi olw'omwaka guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa bulungi bwansi wano mu Buganda waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi okugeza okulaba nga buli mwaka obujjumbize bw'abantu baffe ku lunaku luno bweyongera bweyongezi okwo kwe tugatta obungi bw'abavubuka baffe abongera amaanyi mu kukuza olunaku luno. Kino kituzzaamu nnyo amaanyi era ne kituwa essuubi naddala bwe tujjukira nti ebiseera eby'obwakabaka bwaffe eby'omu maaso biri mu mikono gyabwe. Kyetuva tweyongera okubakubiriza obutassa mukono ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Nga kye ŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lya mwanguka. Alright. Obaka mubuulidde bulungi nnyo. Naye nze njala okubaza nnyo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwera Mutebi olw'obubaka buno bwatuwadde naye ng'ebaga nti buli muntu abeerako okunoonyereza n'okumanya naye bwe nafunye obubaka buno ne baŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka agenda kwogerako eri Buganda nembeera musanyufu nga njala kulaba engeri gy'agenda okulabikamu ekirungi mwenna endabika mugirabye naye ekibuzo kiri nti obubaka buno bwafulumidde omulamwa gwe baweereddemu obubaka buno Ssaabasajja obuwa Buganda gwabadde mulamwa nga guli ku lunaku olwennyini oba kubanga tuleeta ebibuuzo bingi ebitandika okubuuzibwa nti ekintu kino tekyalangiddwako nti oba obubaka oba Ssaabasajja agenda kwogerako ku lunaku bwe ruti olw'obulungi bwansi bibuuzo bye mbadde neebuuza okuva lulwe kyafuluma kubanga omanyi tuzannya n'abasajja bano bamafiya nga olwokuba tubaddeko pressure twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka waali basobola okulikodinga video baba basobola okulikodinga obubaka buno nga bukadde nnyo ne babuteba buzannya mu lunaku luno ng'ate embeera gye tulabiramu Ssaabasajja Kabaka eyinza okuba nga si yentuufu. Kuno kulowooza kwange ng'omuntu kansoke mbaze katono nze bagambye nti Ssaabasajja Kabaka agenda kwogerako eri Buganda naye nga sirabye wonna ku mutimba yoga nti omulamwa gugenda kusimbibwa ku bulungi bwansi ali ne baleeta obubaka nga busimbiddwa esirabye ku bulungi bwansi olw'okuba nti mmanyi Yoseri bwakola ebintu bino ne bambegaga baali Mmengo
nendowooza nti babadde ku pressure okuleeta obubaka buno nenga buyinza okuba nga tebwabadde bwa lunaku olwo ng'obubaka buno bwali bulikodingiddwe mabega ne baleko babufulumya naye nga tebwabadde mu mbeera ntuufu yalina kufulumizibwawo kyekibuuzo kyange ekyo so siwakana nti buno obubaka si bwa Ssaabasajja Kabaka wabula mbuuza sinnalaba ku mutimbagono gwonna nga bataddeyo nti Ssaabasajja Kabaka agenda kwogera ku bulungi bwansi nti omulamwa gwateereddwayo ku mitimbagano gyonna nedda wabula balese Buleesi Katambi nga Ssaabasajja Kabaka ayogerako eri Obuganda kubanga nti Ssaabasajja Kabaka ebiseera ebisinga bagenda kwogerako eri Uganda abaana omulamwa kwagenda otambula olwokuba tubadde ku pressure bayinza okuba nga Katambi kano bakalikodinga ddako nga ffe batutadde wano ku kiguumaza ng'ente ekuma mu kyo ng'ente essa oba eri emabega w'amasiga bw'olowooza essa gulowooza nti ekumamu kumba emmere ekona kwe kubuusabuusa kwange okwo so siri nnyo mu mativu n'akatambi kano na biki ebikalimu kubanga tubataddewo pressure twagala okukola Ssaabasajja Kabaka ne baleeta akatambi ng'ayogera naye ng'omulamu ogwogeddwako bagwasinziddeko tegwina gwawandikiddwako nti gwagenda okwogerako oba agenda kwogerako ku bulungi bwansi so kyekibuuzo kyange olw'ensonga nti pressure nyingi ku bantu bano so simanyi lwaki bakoze ekintu kino njagala kutegeera kiki ekyabakozesezza ekintu kino mu ngeri eyo esooka oba ekibuuzo kyange kyenjagala okufuna ansa yange ndoza mwena mufunye okuddibwamu kw'ekibuuzo kyange ekyo nga nkimaze abantu bangi babadde bawakana information gyembawa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu Buganda tulinamu abantu bangi betufiiriddwa n'abalala bakyaliwo nga babonaabona mu mbonaabona yemu omutanda gy'abonaabonamu mu ngeri gy'abawamu obuto bw'enjawulo nti enfaanana y'emu ebibaluma by'ebimu naye bamala obbawo obutwa ate state n'esindika abantu abajja bakola disclaimer oba kye tuyita okwagala okukyusa ekyo abantu kye boogedde tukimanyi nti obutwa Museveni bwagaba naddala ng'abuwadde omuntu bubeerako n'ebintu ebijjirako kati ng'ekika ky'obutwa bwa Ssaabasajja Kabaka bamwa tebwawukana na bwa Haji Hussein Kyanjo nti buno bakuwa obutwa buleeta kye tuyita multiple body organ failures kati bw'owulira ba state agents batandise oga Ssaabasajja Kabaka kibumba kye kimuluma nsigo ye muluma n'olaba embeera gy'alimu nga singa essaawa zino ekire kikwata report gye bajja okukuleetera ng'ega nti Ssaabasajja Kabaka yaseeredde naye kyamuseerezza oba ekyavuddeko okuseerera kwe kwabadde kunafuwa kwa nsigo kwa kibumba oba kwa mutima naye ng'olya tategedde bino byava ku kyokufa naye nga byasibuka ku butwa kyekika ky'obutwa kati Museveni kyagaba akuwa obutwa ne bukulobesa ng'omuntu alina kansa akuwa obutwa n'obanga omuntu alina body multiple organs oba ensigo yefudde oba omutima gwe gufudde oba ekibumba kati ye bw'awandiika report yawandika report ng'akulaga nti omuntu yafudde naye ng'ekyamuviddeko okufa kwabadde kunafuwa kwa bintu eby'omunda kadda byamuteekako ndowooza kitegedde kati ffe kyetwagala okugjawo bifunga obudde bukyali yensonga kimbaga tulabe enfaana Ssaabasajja Kabaka gyakola ki gyafaananamu nti enfaanana eno ye bw'aba akola scripture ye ajja kukola ng'abalaga nti wabaddewo okunafuwa mu bitundu eby'omubiri gw'omuntu n'afa ndowooza njagala mbasomeze ka scripture mukategere bulungi nnyo yensonga lwaki nti abantu bano bo baziiza omuntu ogenda okufuna obujjanjabi ate omuntu bamala okufa ne bateekinga ova omulambo ne bafuna abantu bagenda okukola ripooti ez'ekiyaaye ne basaba embeera zaabwe gye bakola kyebaagala ne kati nze konsandi yenje babulidde bulungi nnyo nti ekintu kino bakikola okusinziira bo nga bwe baagala okumanya bakole ebintu byabwe okukyusa obujulizi n'okukyusa byo ensi byeyagala ereme kuwulira bo bayisiwo ebyabwe so ndowooza ye message yange ey'olwaleero gye njagadde mutegere bulungi ekyo nga nkimaze njagala kugenda ku information endala bulijjo mbategeeza wano ku nsonga ezimu oba endala ne mugano zitegeera naye njagala mbeere muggufu nnyo n'okubabuulira biki bimwetaaga okumanya waliwo ekintu ekigenda maaso mu Uganda kye mutannamanya naddala mu ba indigenous Ugandans mu nsi ey'abakaddugala kuliko abantu abatalina kubeera mu ffe
Bobo asoma ebyafaayo tulina kye tuyita mu Africa mulimu bayita abantu oba bantu. Ekintu zamukitegera bulungi. Ne tubeera ne tuyita ba Nilo Hamites ne ba Nilotics. Kati waliwo ekizibu. Museveni n'akakundi kakabatuusi bagwa mu kategori y'abantu bayita ba Nilotics. Ba Nilotics bali anti bantu. Kati abantu betuyita abantu kyekika ky'abantu abaddugavu nga bali ku lukalu lwa Africa naye nga bali mu bitundu by'enjawulo byesudde naye nga bwe boogera ebigambo bye boogera at least ebigambo 10 buli muntu asobola okufuna ebigambo 3 4 ku 5 bibategeeraganamu era bye babamanyi abatuyita abantu so nga bano ba Nilotics bo abantu bano balinga abalunzi abatalina bye babeera batambula okuva buli wamu. Kati abantu bano kyekika kya Museveni be bantu abava mu Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, ne bagenda mu Sudan ey'amambuka, ne bajja ne basala ne bayingira Uganda, ne bayingira Rwanda, ne bayingira Burundi, ne bajja ne bayingira mu nsi ezo batandise okuyingiramu. Ebintu bino babikola olw'okuba nti baagala kukola kye tuyita occupation batono mu nnamba ne baagala nnyo okutwala okumalawo abantu betuyita okumalawo abantu betuyita bantu. Nino bakabanyendo bazanyira before nga sinazanya video zino ndyoke nyongereko ekirala. Kino kitegeeza ki? Gwe omuntu kubayita omuntu nga togwa mu kategori eyo bana abantu bayina empenda egenda okukendeeza ennamba y'omuntu kubayita omuntu. Naye nga tojja kimanya ngeri kibakikolamu okujjo nga nkikunyonnyodde n'ekikutegeeza n'omuntu gwe ngendo bawa agenda basomesa ekintu kino. Naye nga sinagenda eyo ngera soka bawa bubaka buno ndyoke ngobereze obako. Omwami ono kumefuga gagamba nti mefuga fuatalina bwefuga agambye bwati. Naye before nga sitana nagamba bwatyo. Ono omusajja byakajalimu kati mwayogerera amazima takyagala kulimba buli kimu akyogera kubanga takyatya. Tumukubiye okuva lwetwamu okuba mpaka olwaliro nalyoka atugamba nti yasooka gamba nti Abanyarwanda basinga Abaganda obungi. Takirumamu soka weewuunye bwaki wakola reference tagikola ku ggwanga eddala lyonna mu Uganda era agikola ku Buganda. Nawe bwe yagamba nti Abanyarwanda bangi okusinga Abaganda yakyogera ku Baganda nolwalibwa badde akyogera ayogedde nti Abarundi bangi okusinga Abaganda. Olwo akyusa golo post ajijja ku kiri kye tumukubiddeko ekyokumuyita Omunyarwanda kati akivuga akizza ku Barundi. Njagala mumpulirize bulungi tumukubye okumutegeeza nti musajja Munyarwanda okumutegeeza nti musajja Munyarwanda kati akyusizza golo ajijja ku Banyarwanda ajizza ku Barundi. Nenge era reference agitadde ku Baganda si ggwanga ddala lyonna mu Uganda agitadde ku Baganda. Kyenjagala mutegeere wano wenjagala okujja video ya leero buli reference yonna gy'akola okusaanyawo n'okkendeeza akikola akirifalinga ku Baganda. Naye luli yasooka kubanya ntukuba Abanyarwanda esi ne mutegeera musajja Munyarwanda kati akijjeeyo akitadde ku Barundi olwo akyusa golo post tubalowozesa nti ate Abarundi bangi mu Uganda naye nga wefusi nagendeeyo njagala okwata essimu ye ya buyonjo ogende ku mutimbagano gwa Google kututagula Moses otekema ggwanga libayita Burundi olabe ethnic groups oba tribes eziri mu Burundi. Ethnic group eziri mu Burundi oba tribes eziri mu Burundi mulimu kwanze nze nkola research wange bulungi nnyo. Eggwanga Burundi eggwanga eryetongodde n'eggwanga lino lyali ggwanga lirimu ne Rwanda abatamanya ngamba ne bagasalamu nga be bamu bantu bano be bamu. Kati Burundi esangibwamu abantu batuyita abatuusi esangibwamu abantu batuyita Abahutu bali ebitundu 85 ku buli 100. Abatuusi bali ebitundu 14 ku buli 100. Then abatwa bakola ebitundu bakola ekitundu kimu. Era bw'okola okunoonyereza bw'ogenda mu Rwanda era waliyo ebika by'abantu basatu. Mulimu abatuusi bakola ebitundu 85 ku buli 100. I beg your pardon. Bogenda mu Rwanda Abahutu bakola ebitundu 85 ku buli 100. Abahutu bakola bane bambadde ki? Bogenda mu Rwanda Abahutu bakola ebitundu 85 ku buli 100. Abatuusi bakola ebitundu 14 ku buli 100. Then abatwa again bakola ekitundu kye kimu. So
byonna by'obonoonyerezzaako bifaanagana mu kkoeri erimu tebikyukamu kitegeeza nti bano abantu bebamu era boogera olulimi lwerumu lwakuba nti kiri baateekawo eggwanga ne batondekayo eggwanga nti baliyita bulungi naye ng'eggwanga lisigala ki lisigala eggwanga lyerimu nti bonna Banyarwanda. Kati wano wenjagala okuzanyira akatambi kano oli omwami ono nti akyusa goalpost era mutegete tulina independence tulina okwerwanako naye nga kkooli abeero na mission bagitadde kusaanya Buganda nga ko balifaalinga ensonga zaabwe. Wulira akatambi kano ku meefuga gabaddeko ekkollo. President abagambye nti abarundi wano bajjudde bano betuyita Baganda basinga Barundi nyakubaho yaravuze ngo abarundi ahangaha ni benshi cyane. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro mobile app. Kankabaddiremu omanyi bannayuganda mwebuze emizimu tetusobola kubanga tulina independent nga batufuga si bannayuganda. Tetusobola kuba muga tulina independent nga batufuga si bannayuganda. That is impossible. We are not yet independent nga batufuga ba refugee nkiddamu kambazangira akatambi kano ndabeyo omuntu yenna mu Uganda ddamu okunvuma ku social media nenga namufuga tamumanyi nti mugwira nkiddamu ngenda kuzanya akagambo kano muddemu kawuli bulungi nnyo nziremu mpulira ekintu kyonna simanyi kitibwa Muganda mukiga munyankolo ligino musoga nga avuma Lumbuye mujja kutegeera. We are not yet independent nga nabatufuga bagwira ba refugee. Ono abadde ku mukolo gw'amuyita gw'amenunula naye nga beenunula bokka era n'abantu abadde ku mukolo ogwo bonna yabataddemu ensimbi kubanga abantu bakkiriziganye nabo. Ayise wa Somalia be bali mu kagroup kali akabali Nairo Hamaitsi ayise owa Kenya kubanga yamwinamu omukono nayita owa Burundi nayita owa South Sudan no wa Somalia ne bajja olwali kati muli bulungi nnyo njala mulira akantu kano. President abagambye nti abarundi wano bajjudde bano betuyita Baganda basinga Barundi nyakubaho yaravuze ngo abarundi ahangaha ni benshi cyane. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro mobile app. Omanyize bannayuganda munnyumira nnyo n'obeera awo ng'okimanyi nti we're in occupation afuga eggwanga si Munnayuganda ebintu abyogera kati abyogera bulungi nnyo naye kati mmwe muganya okutegeera naye olinajja n'avuma Lumbuye omusajja Omuganda Munnayuganda nakabala ng'akufuga mugwira refugee si Munnayuganda. Eno video olwalero yemaze egobe mu kibya saagala mudde mubuuze kigambo ki mbu muyina independent abagambye bulungi nnyo kati akyusiza narrative agijja ku Banyarwanda agizza kuba ki ku Barundi era kati kubanga tumukubye eky'Abanyarwanda naye mbagambye genda ku Google okebera Murundi yani n'Omunyarwanda be bantu wangu babakyusa bukyusa linnya nti oli Murundi ono Munyarwanda naye nga bonna be kankabaddemu omulundi ogusembayo ndio kengere ku video endala wulira. President abagambye nti abarundi wano bajjudde bano betuyita Baganda basinga Barundi nyakubaho yaravuze ngo abarundi ahangaha ni benshi cyane. Visit the Google Play Store. Bumala okulira video eyo bulungi nnyo ng'ojuulidde abyogera bulungi nnyo ogenda kubongamba ki okyalina kyombuuza nti tulina eggwanga okujjako okulwana okuddira ensi yaffe. Basomba basajja balina abakazi okubayingiza mu Uganda naye kibi bakiteeka mu Buganda we batwala ettaka lyonna n'okutta abantu. Yensonga lwaki nti towulira buvuyo bwa ttaka mu bitundu birala bya ggwanga okujjako butandise. Bano abasajja bakola ne Constitution 1995 okuprotectinga oba okukuuma ebintu byabwe n'okukuuma amawanga gaabwe gagenda kujja. Weebuuze mu Constitution oba mu ssemateeka gwe twalina lwaki mu 95 omwami ono yasalawo okukola Constitution n'ateekamu eggwanga ly'Abanyarwanda naye nga tayawudde Munyarwanda kigwayogerako yakiteekamu nga kiri jjero Banyarwanda nga tataddeemu oba either Batuusi Batwa oba Bahutu naye nga jjukira ne mu Rwanda bakola ebitundu 15 ebitundu 14 ku buli 100 ebitundu 85 Bahutu
kati yena akugamba nti abanyarwanda gwanga limu ku Uganda nenga ate akimanya lya protecting kana akabija kabaka batusi so si bakutu n'atekawo netekanaga nti omuntu okubera ku ttaka emyaka 10 nga tabuuziddwa gyavuddo bajjabere nga alibaddeko waddembo okuwa nti avunanyizibwa ku ttaka eryo nga yennyiniyo yali akikola ng'akikola ku lw'Abaganda nga yagala kusanyawo Baganda nolaba omuntu ng'ajja awubenga bitamanyi kintu gira n'amufuga mu butu amufuga bwa mutuusi nenga mugwira apulaanize atadde buli kimu yensonga lwaki bakozesa ssente nnyingi nnyo okuba nti basobola kulaakulanya Uganda balina okubeereza mu buyinza bumutalwanako bagenda basaanyaawo awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala ngenda kuzanya ka video kano ke kamu nga akasinzira mu ndyoke ngende wengendo batwala omwami ono era ku mukolo gwe gumu akonfesinze omulundi ogwokubiri nti mwanyizize era yali mabega w'ekintu ekyo kyemmwa nena abagamba amanya ge mumanyi nti Yoweri Museveni n'ababuuza mumanya agokage mumanyi nti nze Yoweri Museveni amala ndibagabagamba edda njagala kuzanya video zonna mulyoke mutegere kiki muliko mu bannayuganda kanka bazanyina nako tugende tuve wano. This paper on the 22nd of May 2022 it said in quotes coffee deal stinks. That's what they were saying. Nti entege kaze tulina kumwanyi ziunya. Bali yao kubanga bweyogera omuntu akuli mu maaso kiba kirungi when you talk about somebody who is there not backbiting him. Coffee deal stinks, but key culprit will not be punished. Key culprit is myself. I am here. I am abundant here. Let me say Anankwatako. I am the promoter of the tea, of the coffee value addition. Tewali mulala akirimu Yoweri Museveni. Amanya ga Yoweri Museveni mugamanya amala. Ebyo katubireke. Amanya ga Yoweri Museveni mugamanya amala ebyo tubireke tulibiddamu olulala. Akuziza yekinyirigire emyaka ayogera mazima abakubya amanya ga Yoweri Museveni amala mugamanyi ebyo tubireke bijja kujjolozwa nyuma. Nengola omusajja omuganda omusoga omukiga avuma lumbi n'omutono ga Jesus Christ kikine kigenda maaso. Akugambye amanya ga Yoweri Museveni amanya ga Museveni amala mugamanyi omuntu akubulira amazima ngago genda gajjawa kakabadde mwana kulasiti mukategere bulungi nnyo. Wali mulala akirimu Yoweri Museveni. Amanya ga Yoweri Museveni mugamanya amala. Ebyo katubireke tulina abagenyi wano. Amanya ga Yoweri Museveni amala katugaleke kubanga bayina abagenyi wano. Kiche mwagala notunulira omumbejja n'omulangira nga beekubanya okusanya Buganda gwe busanyiza otaba mumanyi yababulidde yaani ekigendera kyabwe kyeki mutunze ettaka lya Buganda oddimalawo nenga temukimanyi kale tuze kumulamu mutufu gwa video awo nvuddewo. Eno message njagala egende mwenna eri abakola mu Buganda Land Board. Mukimanyi bulungi nnyo nti ekitongole kya Buganda Land Board kivunaanyizibwa okunoonya ebuziizi ku ttaka lyonna erya Buganda n'okulisengeka okulali baani bannannyiniyo abateekeddwa oddibeerako. Wepona Abaganda bonna abaliddawo besimanyi nti balirisanga kubanga bulitunze oddimalawo. Kiwalabe Malengo kyali mu Buganda Land Board nga tonnavaamu ne mukamaawo Charles Peter Mayiga mwatunda ettaka ly'ebika erisinga obungi ne mulisaanyaawo nga muliguza abasajja abatuusa Abanyarwanda. Kiwalabe Male mwatunda ettaka ly'amasaza agasinga obungi mu Buganda nga muliguza abasajja abatuusi Abanyarwanda. Mutunze ettaka ly'embuga zonna ezisinga obungi nga muliguza abasajja abatuusi Abanyarwanda. Mutunze amataka g'embiri agasinga obungi nga muguguza abasajja abatuusi Abanyarwanda. Mutunze ensozi za Buganda zonna ezaaliko amaanyi ag'ekitalo ne mugaguza abasajja abatuusi Abanyarwanda.
musse ne musiba n'okusanya buli muntu yenna eyaliko empewo n'emizizo gya Buganda gyonna egikwatiridde Buganda ngera mukolera abasajja abatuusa Abanyarwanda. Temukomye okwo mugenza okulanga tekigenda bamalira ne musalawo n'empologoma kennyini etudde ku Namulondo naye mugiwa obutweveewo ekyo nakyo mukiwone ne mwerabira nti empewo za Buganda tezeebakangako ziba ziraba buli kaseera. Mukkiriza Obuganda busaanewo, mukkiriza Abaganda basaanewo, naye mbuuza bwe baba nga basaanya Abaganda gwe olowooza bagenda kulekawo atali inda ya Museveni kuba Museveni afa ku famire ye. Abaganda twali tetunyigibwa mu ttooke. Essaawa zino nga mwagala okutegeera nti omusajja ono ekigendera kyabwe kinene nnyo. Mu vidiyo emu etambula ku mitimbagano ddala ku YouTube yagamba nti ye takkiriziganya na mizimu oba na misambwa. Yoseri ku vidiyo kuno kwoli. Joyite wammwe mwankole nga tesi wammwe. Abasajja n'abakazi bakugobayo nga tebajja kugumikiriza mpisa zo. N'ogenda mu bitundu byonna byonna bakugoba nga tebajja kugumikiriza mpisa zo. N'ojja mu Buganda ne tukwatibwa akafaanso ne tukukkiriza. Walwana olutalo ne bakuba hands down ne bakuba ne bakujjamu n'omuntu katunoofe. Omusajja Omuganda muzzukulu wa Kayiira era Lutankome Kayiira n'akuyamba n'akuzza engulu tewakoma okun'omutta. Naye bakugamba nti nga tonnayingira lutalo ku luddamu sooka oleete empologoma ya Buganda omulangira Buganda alindiri Namulondo. Nofuna abasajja Baganda babiri gwa n'abana ne musituka ne mugenda e Bungereza ne mulimbalimba Ssaabasajja Kabaka ne muleeta mu lutalo. Essaazi lugumu obutogo mwagala affe. Ne mugenda ne mutabaala ensozi ne mutabaala buli kimu kyonna ekya Buganda ekyaliko emisambo emizimu ne buli kimu ne mukisaba ne bakibawa. N'ebifo abasajja n'abakazi bali baganye Buganda okuwa ebintu ebyo. Essaazi ne Buganda tokkiriza misambwa naye nga mu kusanyira mu State House teryakusinga. Njala kujjukiza Museveni. Obuganda bwonna abalangira n'abamajja nga baganye. Ekikola kiwakola kyennakanki kujjukize nkijjukiza Obuganda. Abantu bonna abalangira n'abambejja nga baganye okukkiriza okuyingira mu biggwa okukwasa empewo za Buganda era wazeefubitikako bwefubitizi n'oziwamba n'okola endagaano zewakola ng'omaze okukola ebikolobero. Museveni tojjukira obulungi nnyo omumbejja ntale ya Bwera gwe wasendasenda mu bukambwe obwezibu ennyo n'omukkiriza n'akutwala mu kimu ku kiggwa kya Buganda n'afukamira mu biggwa bya bajjajjaabe n'asaba buli kimu ne bakwasa kye bakwasa mu kujoga okunjo kwa musajja gwe olw'okuba nti okimanyi nti missoni yali yakusaanyaawo. Omukyala yakuyamba omumbejja ntale ya Bwera omuwala omuto kaalaala n'omala n'omwefubitikako n'omukwasa ogw'obuliisa maanyi olw'okuba nti mu Buganda omukyala yalina akwatiddwa kiba kivve kuba yali mukyala mufumbo. Bw'ate bwe yadda mu maka nga takyawera kyasalawo kwe kweyimbamu ogwakabugu ne yejjawo. Ekyo ekikolimo nazo kimanyi gye kiri. Naye nga singa teyali mukyala okukkiriza kutwala kuwonga mu mpewo za Buganda nakuwa abalabi bali baganye wandibale tutuuka waawo. Essaazi no bw'olangira abaddugavu naddala Abaganda nti baali beesiga empewo n'emizimu gwe tokkiriza mu mizimu. Kansubire nti wali ng'okyayambala lugabire ey'ekituli nga luli mu mpale embaaya tolina dda akasenya tolina dda ew'okusula nti omumbejja omujjukira bulungi ntale ya Bwera eyakuwa omukisa n'akutwala mu biggwa n'akukwasa buli kimu ne mu kumusasulamu n'omusasulamu muleepinga. Ndowooza okyerabidde. Kati oli ku social media oli ku media weepankapanka oyogera mafuukulira emizimu n'emisambwa gya Buganda naye ekikutte budde bwe kinaabuta musajja gwe ojja kuvunda ng'olaba ate ojja kuswala nnyo mu nsi muno kubanga bino ebintu bye twogera teri muntu agenda biggamu okujja kubiggamu wano ku social media. Ekyo nkigambye kuba gyala kikujjukiza nti ebintu bye mukola mumanye nti mubikola naye okalya ddakaddadda ojja bikola n'ebijja kukuddira essaawa yonna. Kuba n'ekikutabanya n'amazadde bo tomanyi waki wazaala abaana bayika Windows nga tebana kyebasobola. Ekyo nno sigenda kulwe kujja kutegeeza nti mwenna abasajja n'abakazi abali mu kulya mu Buganda olukwe mujja kifuwa nga mukizza munda olw'ensonga nti gwe mukolera musota bwe gumala okukumira ono gujja kuzzaako na gugenda okumira. So nno mwenna bali mu nteekateeka esaanya Obuganda mbajjukiza nti Obuganda lwazi ne baba lwasigaddewo Abaganda 100 balizzaawo Buganda mpaka olubeerawo. Ekirungi kya byonna nti Obuganda tebusenguka ate ettaka terisenguka muzimbeeko buli kye mwagala mukiteekeko n'ekiseera kigenda kudda nga buli muntu alina okudda gyedda.
wetugamba nti amazzi gakulukutira gigali gakulukutidde ekyo nkiddamu amazzi gakulukutira gigali gakulukutidde mujja kwagala okwefubitika n'okwefutubalya ku baganda ne mujja kumaliriza nga mubino beetondera nga tobudde mugenze kino nkiddamu gavumenti zonna ezivuddeko mu Uganda zakola ebikolo bimbi omulundi mu kukola ne batuuka n'okubanga ebintu bya gavumenti byonna biri mu bantu ba ggwanga limu nga n'okutta batta ggwanga limu buli kimu kibeera mu ggwanga limu kiki ekyatuukawo kyekigenda okuddako mu kimuli mulowooza muli bangi nnyo ne muli batono nnyo olw'okuba nti mukozesa ensimbi ne futwa n'obutemu bwammwe okutiisatiisa njira tegeeza buli munnayuganda alina gy'oli kyekiseera mutandika okunyiiga batwala munnongo osirise bagenda kuddako ggwe kyekiseera baganda embuli mutandika okusosola abasajja abo bagamba nti goonyegere yali kusambya abasajja bano twabayamba naye abasajja bano batufuukidde ekyambika kyekiseera tutandika obbaboola nti nze tojja kutta muntu wange nkuleka ogende nkiddamu tojja kutta muntu wange nkuleka ogende kubanga otandise akamanyirako kutta abantu nga mulizo tebasobola kubatta nkiddamu omuntu yenna ng'olina ky'omanyi nti gundi yakolako ekikyambu ekiti mutandike nabo batambulirako oli mugabi wa butana mu mutego obutwa oli akola mu drone ziwamba abantu mumanyako amakaage ne muwamba omuntu we kuba tit for tat kati okituuse bwe tutaakola ekintu kino tebajja tegeera tukola ki tutegeera ate kino ekirowoozo kino message njagala egende mwenna baganda buli omuganda yenna oba oli muganda kitundu oba oli muganda ajjudde kimanye nga tova mu ntumbwe za Yoseti bahabula otabasira mutano wakati nsete temuzizidde sanga bisibe ogenda kawa maziga agajjulu kujjulu kubanga ajja kukozesa Museveni yavaayo n'agamba nti abaganda gali mpitawa bw'omala okukozesa ng'osuula era ategeeza ki yagamba nti abaganda kondomu bw'omala ogikozesa oba tonakyo kyajagala gisuule era ajja basuula kino kidambulete ku social media ng'osharinga video za kusaasira simanyandi bonna abaganda bali mu kkaaba bambi temutegana mubaleke guluma yakola ki yaguzza bali abasajja banonye ekintu kimu nti kozesa omuntu omala ofuna kyofuna musuule kuba toyina kyomwetaaza kati gwali eyo yenna ngoli ku social media simanyi gundi yakaye batutte ennyumba ye simanyi oli bamumye ssente ondala mubaleke ekiseera kigenda tuuka nga yalya mu Yesu olukwe alina okumwegaira emirundi 15 ng'enkotennako okulima ng'obudde butenze bakyakaaba temusharinga information ate bakyabatta ne information gyenyenyi gyombaga nti Museveni agenda tuuka ekiseera ng'atandika okwagala okujjawo omu ku buli gwe yakozesa mu campaign eziwedde okubba akalulu kasitoma nga tuli mu kabinja k'abanyarwanda k'abatuusi bagenda kutta either bagenda kutega accident okukuba essasi oba okuwa obutwa oba okufrustratinga otandika okwagala okwetuga nga wetuza okiraba naye ng'ekikusse kimanyi ki ensi yakukyawa mulowooza ensi teraba naye ensi eraba bulungi nnyo ojja tuuka oga nti oli muyimbi nga tokyasobola kuyimba ku stage yonna ojja tuuka okuba mwana katemba nga ne stage nga tosobola kufuna bantu 100 ojja tuuka okuba nga oli munnamawulire nga ne bw'okola live broadcasting nga tosobola kufuna bantu 100 ojja tuuka okugenda mu lube nga abantu bakwenyinyala kubanga eno embeera y'okutandika okusosola egenda tandika nga abantu bakusosola ne bakuteeka wali n'osooka olaba ensi nga bwetambula kino kiddamu mwenna baganda yessaawa ey'okwetereza ne bannayuganda kubanga abasajja mutegedde bulungi si bannayuganda batufuga baagala kututta wetwogerera nti essaawa zino obwakabaka bwa Rwenzululu tebukyaliwo omusinga ali mu Buganda bamusiira takkizibwa kusukka musega musajja tetumanyi kimulimuko ssaawa zino kabaka wa Bunyoro yenna baba bekira nti afudde kuba tekyali kimanyi kimuliko n'emikolo bino tegikyakolebwa kabaka w'Abanyankole omugabe ne bakutuba ne bakuwa biliyoni mu munoonye wali tokyamanyi wali naye nga yalina okulembera Abanyankole bamusa wali naye ali mu kudduka misinde dduka bakamwegezamu omutwe emirundi egyo 3 ne bagezaako n'omusiba mu makomera mirundi egiwerako musajja tunadduka kubanga yetayagala kintu kyonna kibeerawo nga kirorigino ayagala kintu nga kiri genetically modified kati buli kimu kyembaga mujja kirozaako ng'obudde bukyajja kati before nga sinagenda eyo njera sooka kusimba wana akati ndyoke nzanya information eno ndala ndyoke nsembyeyo omwami yole banyonyole kintu kiki batandiseeko bulungi nnyo osooka mukitegeere kati ntandise bweti kansulenti omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku video eno kwoli bulungi nnyo buno baka njagala bugende gy'oli era njagala bufune nga bw'olina obufuna ekisooka omukulembeze waffe yalina okutambula mu nsi 2 omuli Qatar ne Dubai era ng'alina okusinkana bannayuganda n'obbakubira omuziki n'okukola ku nsimbi
naye government ya yose mukimanyi nti bwe kulumbe waka ne mukibirebe yagala kutrayo wetwogerera Robert Kyagulanyi Center mu mukama wange njagala obere mwegendereza nnyo mu nsonga z'engendo kugamba ko wano wamanga ekisooka mukama waffe bamuyimiriza ku kisaawe e Dubai mwena basinga obungi ne mutannayo bagamba kuba tajja bagamba government ya Dubai njala kibategeeza nti eyina enkolagana bulungi nnyo ne yose tibahabula tabasiro ntano waka ne kizinsera mzezede nsanga bisibe njala tegeeza principle before nga tonda genda kata na Dubai njagala ulize information do bulungi nnyo ngenaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi Museveni yasobola okusindika spy be bagende kata ne mu Dubai ne bajja era nakati mu Dubai bakyalimu naye wamanya lwaki abantu bano basindika era nga n'omukulu Philip Sklaije mu Dubai mwali ngali ku hotel mu baddaso bagita Softail Hotel e Dubai mu abadde kiche kyamuleta ngolozacho mwogezi wa maji yasobola okulinya na ave Uganda ajja mu Dubai n'abanyapi babadde banjije Dubai kubanga balina kibadde bakutegedde kyota namanya kati ntandisi gwali eyo gino gye mitendera omuntu singa abagenda mu ggwanga jalaga nga tebamwagalayo kino kisookerwako ekisooka omukulembeze waffe bwe agenda e Dubai bwe agenda e Qatar mukulembeze njala ulize bulungi nnyo tewamanya Yoseri ayagala ku frustratinga na kulaga nti oyina maanyi ne bogenda mu diaspora kubanga asobola okikola mu nsi ezimu naye njagala kutegeeza mukama wange olukwe olupya luno amasasi ganyinza okuba nga tegakyasoboka n'obutwanga buyinza okusoboka naye kati tebukyasoboka nnyo engeri gye balina okukwasaganyamu y'engeri gy'otambula mu diaspora. Be very careful with your luggage. Mission ya baginitiating ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi. Mission yali etya. Yoseri ne bamafia be bakwatagana n'ensi ezo bbiri. Okuli yali egenda otegeka ekikopo ky'ensi yonna neno gye waakulemesezza okgenda. Ne basindika bambega aba buli kika. Era Yoseri yasooka n'ayogera ne gavumenti yaabo ewali ekikopo ky'ensi yonna. Nga ayagala mu luggage gy'olina bateekemu ebiralagalagala. Ogero tuuka ku kisaawe wali okujja ensawo yo already ng'erimu ebiralagalagala bakwate olime kuva kata. Mission yatandika ennaku z'omwezi 3. Butyo Dubai kata bwe kyagaana ne bakisindika Dubai. Era mission yali yemu nga bagenda kuteera cocaine mu suitcase yo. Kati eyo si ensonga enkulu. Mukama wange ngenda kusaba ekigambo kimu. Bw'oddamu okutambula, tambula ndoza n'akasawo bakasuubi ng'otaddemu essaati yo n'empale yo ke tuyita kati luggage, toddamu tandika kutambula luggage nnene kubanga mission ey'okutega ebiragalalagala nga bakozesa gavumenti z'ensi gy'oba olaze ye deal eriwo kati hot deal. Nkimanyi video baagala gikwata kubanga mission yatandika nga 3 omwezi ogw'ekumi nga gwakatandika kasita mwafumya programu nti ogenda mu kata. Kyebabadde baagala bakwate n'enjaga eno nga bamaze ogiteeka mu kubanga gino emigugu gye tuyita teri gwoteeka ku suitcase wali tomanya mu gugu gye guyita baani abagujja ku conveyor ne baguteeka mu nnyonyi okutuuka gye gulina okugenda tomanyiyo. Kati baali bayise mu systemu z'ensi naye kata yabagamba no it is impossible ekisobola kikola kuba nze ngenda oteeka ekikopo ky'ensi yonna kata n'ekivaamu ne bakirekera ono omusajja. Era ono omusajja nabo kyabalemeredde kikola. Y'ensonga lwaki what took 4 hours of interrogation nenga the main aim bali bagala finding out what was in your luggage nenga emission yabadde yakuteka muki biralagalaga yensonga kino omwogezi w'amagye yabaddeyo n'aba NRM bamafi baddeyo bangi nga bagala funa kintu kino olyokogende kwa lujazale ne seni nti eyasimba ku bukulembeze bw'eggwanga bwa Uganda era nga muyimbi nakinku bamukutte n'enjaga kadde kaweddemu kati ye mission eriwo dikopisa manyi kuno kwoli mission gweto yaba bagitandika nga kuzo mwezi 3 omwezi ogw'ekumi nga gwakatandika. Eriya setekeke ekikopo ky'ensi yonna neegalagamba no kino tutugenda kikola ne bakutegekera Dubai. Era Dubai mission bwe yaganye soka we mission bwe yaganye after interrogation nga bakyanoonya engeri gye bakikolamu ne bamala bakuta bwe bakutadde ekyazeeko already bamafia Museveni ba state agent bawadde nga bali okukola breaking news. No confessing until nabadde mutambuza wabiragalagala. Kati to prove you this, omanyi muwakana nnyo. Ono mwanyoko, gwoyita mwanyoko, Dr. Sira Nyanzi, ono state agent nambagamba dda. From nowhere, lwaki yawandiise message eno. From nowhere, lwaki yawandiise message eno.
from nowhere. Oyo bamwe mwennyoko Stella Nyanzi from nowhere lwaki yawandise message eyo. This is the reference. Kano kasirikiri okubuuza from nowhere ono yeyita doctor bwe mweddira omuziro gwe lwaki yawandise message eyo. Sikyakana nkuwa information ekolako reference from nowhere lwaki ono state agent yawandise message eyo. Message esoma bwete kubanga nze nadde Sara mbaze nakuzenga nkola research nga Sara kujja gambi my younger brother Bobi Wine stop risking your life with this drug, stock with business. If it was China, by the now you would have been history. Stick to politics and leave drugs with trade. Mission yatandika jana kuzo mwezi satu ogwe 10. Ono yategedde atya. Yategedde atya okuwandika ebintu bino. Disinge badde China and badde olibapega wamitayimbwa. Kale mukamu hange njera kuga ekigambo kimu wo wala kutwala luggage yonna ng'ogenda abroad oba ogenda Bungereza oba ogenda mu America wo wala kutwala luggage wakiri engoye ozisange mu America onogula engoye kibasigaza kati kukwasa kintu kyonna nga kirimu enjaga bwe vunga sigwo gitutte bagiteekere muko kisaawe nga airport control system yekikoze kibadde bakoze. Nze nkubuuza ono mwanyi yoko Stella Nyanzi muluzukulu wa Kaira Gajule eno message yawandise yaki. Nkuwa reference AI clone yange message information gyampadde nti mission bagitandika nga 3. Yesonga lwaki kulayigi yabaddeyo ne hotel yabadde mungi bagambi oyo yagiwandise message ngerifanika ku information gyenkuwa oyo Stella Nyanzi kubanga yabadde amanyi nti sana kinzo okwabika nga badde bakisuubidde kubanga how often kulayigi atambula ava mu Uganda mwagenda Dubai. How often yabadde motel bagita Softail hotel nga mwali teri amanyi nti wali nga balinze bulinzi bagamba good enough ne am a spokesperson yabadde mu ggwanga lya Dubai, let him confirm about the information. Kate chongo kimazi nga bana Uganda mwenna abali mu diaspora dala bali mu Dubai bagamba nti bane mugende mpola abanyampi banji abali mu Dubai ne bagamba ne embassy ya Dubai embassy ya Uganda mu Dubai wa Abu Dhabi tane kigenda bakolera eri state entry ekozesebwa okutambuza business za Museveni ezenjawulo mu okutunda gold n'ebintu bira mu nsi zonna eri lake yaba yayeryao nza mwakitegedde bulungi mission oba concert enjagere we yaganye ne bagamba okatumulinde tugenda saza mu venue zonna era ne basaza mu concert ne bagisaba ngati wa reason as to why nenga na kino mukijjukire nti waliwo abaana abali mu house project kyao nenga bali ku social media kono mubagoberera bangi nnyo era information mwagifunye bangi nnyo era ngwa wanategera mu house project dozo nakurencha n'ebintu bigenda maaso nenga bali connected balanga business za embassy ne seminar za embassy nenga abaana muloza nti banchuka nga si banchuka information mwagifunye sagala gibadira mu bulungi nnyo ne mwagifunye so mukulembeza njala kutegeeza nti nga government state yakibadde mu mukono neti wategedde information kikyali ekikutambulako batandika okutambulako naku z'omwezi 3 ne bogera ne government ezo 2 kuche balina okukola yensonga lwaki baludde nga bakuinterrogatinga nga baagala kuyisawo kintu ekyo nga nono omwogezi wa majejali mission yagimanyiko bulungi nga nono omwogezi wa majejali akimanyiko bulungi Felix Kwajjalo Felix Kayi we wakane twade mu Softail hotel Dubai wabadde ngolinze kutekola breaking news mukwata omusajja mutwale Museveni akaje mwagala Robert Kyagulanyi Center mujja kugamba ekigambo kimu wewe wali kutwala ensayo yonna ng'ogenda kucheyo ng'ogenda okuyimba wantu wonna please totwala kabere abantu botambula na baleke temutwala luggage muzireke na kine kibagambe ekyokutaka ekyenjaga nakyo kibafe nakyo don't dare kutwala kintu kyonna eyo neddiru efe otherwise ekakibalemye baagala kiteeka ku international level nti ensi yonna bakukwate nti wabadde n'enjaga nga tewabadde ne bapulentiza mu planting
ndoza mutegedde bulungi mukama wange ndozo kiwulidde bulungi nnyo mission yatandika mu mwezi 3 ekkataba aganda tugenda teeka World Cup tetwagala kubeera mu misirango gino ne bakisindike Dubai kyaganya okukwata nga badde bakyagala ne basala bakudireyingise bamaze okudireyingisa ne batowa order n'ekivulu kisazibwemu kuba kati wabayingiri bakivulu kisaze mu busaze kubanga badde balibereddwa so ndozo kitegedde bulungi nnyo awo sagala kulwawo nyenze ku information endala mu nsonga zino ebiseera bisinga nti omuntu bwabanga afunye visa kuba bantu mwale mubuuza lwaki ate bamukutte ku kisaawe ekisooka kiri bwe kiti nti omuntu yenna abanga tebakwagala oyingira mu nsi ekisooka sooka webuuze lwaki bakuwadde visa singa baba tebaagala oyingire mu Dubai lwaki bakuwadde visa kikibuzo ekisooka ekibuzo ekyokubiri lwaki bakulinze olandinge Dubai ku kisaawe ekibuzo ekyokusatu lwaki bakutadde mu kukunyizibwa okumala essaawa 4 ng'omuntu wa bulijjo n'omusobyo ekibuzo ekyokuna lwaki bakukutte okubuuza ebibuuzo bingi nnyo so nga ate ku kisaawe kubeerako options 2 ensi bw'oba olaze ng'olina visa yayo batekukkirizza kuyingira mu nsi eyo immediately obeera ne return ticket bakuteeka mu waiting room ne bakudiportingirawo kubanga Dubai ene ennyonyi nyingi nnyo eziconnecting ku Africa either Kenya oba Ethiopia oba Egypt immediately obutakumalya budde baali bajaga tugenda kukkiriza kuyingira mu Dubai you are deported immediately baali bakyusa ticket yo ne bakuteeka ku nnyonyi ne badde ino connecting either Kenya oba Ethiopia oba Egypt n'oli okubeera deport ne lwaki bakutaddawo saa zonna ng'oli bakutaddawo kubanga bade balina okudiportinga immediately nga bwe kino okubeera mu mateeka toyagala yingire mu nsi omudiportingira nga tuna kuwebuzizaako ne good enough information yo nagifunye buli kubanga gyofulumizaako si ye yokka oyina gyosirikidde nga gwe which is okay nti you are piling a lot of information ku mutima go which is good kino kyenjagadde okutegeeza bannayuganda basinga obungi nti omuntu bwebakukwatira ku kisaawe ekisooka omuntu banga osabye visa nga bakwerereko butayingiramu tebasobola kukuwa visa bagano tetugenda kukuwa visa ekyokubiri tebasobola kukkiriza kuyingira mu nsi yaabwe okoma ku kisaawe ezino ez'essaazi badde bakubuuza bibuuzo ki olwedde omanyikiddwa oli mukulembeze mulamba badde bakubuuza bibuuzo ki ekyo kiri ggwe naawe ne Katondawo ekyo kivuddeko sigenda kirwako ngenze maaso tugenze ku nsonga ya Yoseeri endala n'obwakabaka obuli mu Uganda njagadde okutumira ku baganda mwenda abasoga mbalamusiza ku mujiba likoje mutuusaako engalo kansumeti muli bulungi okusookera ddala nabategeeza luli nti ebintu ebyali mu ggwanga erya Canada tekyali kigendera kya muganda waffe kyuma kya Yesu kutyoboola no nabazanyira akatambi nga kyuma kya Yesu abuuza bulungi nnyo ku kabaka wa Busoga era n'amwaniriza era n'ayogera naye ekyajja kyuma kya Yesu mu mbeera kwe kuba nti abasajja bano bakozesa feesi z'obwakabaka n'abakulembeze baffe ab'ennono okutambuza ebyobufuzi byabwe butyo Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ensi mutegedde si Munnayuganda kati alina kukozesa abafuzi ab'ennono okuba nti bakola emirimu gye gamba ng'okukumakuma abantu n'okuba nga bateekamu essuubi obutamuvaamu butyo kyabazinga wa Busoga bamukozesa naye nga tamanyi nti bamukozesa olw'ensonga bw'owulira minisita eyabadde ayogera ebigambo byayogera bina bazanyidde jjo oba nazanyira luli nga tebikwatagana mukolo gwe bayitako kyabazinga ensonga okuyita omukulembeze w'ennono ensonga zirina kubeera za bwakiza bwa kabaka era njagala kubuuza mwenna abadde bavuma kyuma kya Yesu simanyi tannatuubolako kyabazinga wa Busoga nedda yasosemu wakitiibwa bunyo era n'amubuuza mu kino njagala sooka mubuuza omuntu yenna njagala osooka ofune obwongo weebuuze kyabazinga wa Busoga ebbanga lyamaze ku Namulondo ya Busoga ayina ebintu bingi nnyo byakoledde Obusoga ne projects nyingi mwagala kuŋŋamba nti kyabazinga ogenda mu Canada yadde tamanyi nti Aga Khan mukozi wa Museveni oba Aga Khan y'omu ku project efuga eggwanga Uganda bali kyabagenda bamuyita agenda alaba ekitibwa Aga Khan mubaweko project bazimba no I'm informing the public Aga Khan is part and parcel of the ruling party in Uganda Aga Khan y'omu ku bantu abafutubadde ku bannayuganda mu nsi yonna nga bakozesa state funds ne state properties okuba nti afutubadde ku ggwanga Uganda kati bw'oŋŋamba nti badde bamututte kulaba Aga Khan nga ye Museveni
abatamanya Aga Khan yani wala amasomero gabayita Aga Khan international schools mu Uganda mwegali Aga Khan hospitals jegali Kenya kati Serena yonna weri managing wa Aga Khan ettaka lya government za Uganda hotels kati Aga Khan yazirina nebintu bidabije mutame projects bane kati munganti owekitiwa gabula na diope kabaka wa Busoga bade bamutute kusinkana Aga Khan. It was just a decoy kubanga bakimanyi bulungi nnyo Aga Khan mukozi wa Museveni oba Aga Khan muntu wa Museveni ereba futubadde ku gwanga Uganda okuli mitu bina bayino kola bitegedde bulungi nnyo so sagala badde mukosa kifaananyi kyonna kya wa kabaka nga beefula bagale era kati ndoza mulaba Museveni kabaka wa Buganda yamubuuka n'agaana omukolera n'asalamu obutwafe owabunyo n'agaana okukola byayagala n'asalamu obutwafe kabaka w'abanyankole Omugabe n'agaana okukola byayagala n'amudestroyinga n'agenda kuwalwa enzululu omunnamagye n'agamba I'm not interested in your fulani kiyasalawo najja n'alomba olubiri n'akuba buli muntu yenna yali amasasi ne bafa n'amuwamba n'amuteeka mu Buganda mwalimu amusibidde ne wasigala abakazi b'ennono babiri owa Busoga n'owa Toolo kati owa Toolo n'abateekamu Katikkiro we oyo bw'omulaba omusajja omukyotala n'owa Busoga n'abateekamu Katikkiro we oyo Muvawala n'abateekamu kati akontrolinga obwakabaka bwa Busoga n'akontrolinga obwakabaka bwaki bwa Toolo omuntu ombwati kati buno bwa Buganda yabuteekamu musajja we Mayiga yakontrolinga buli kimu uza mukitegedde bulungi nnyo kati mbaga yetu saagala bagamba nti mpisa mu bwakabaka siisa mu maaso mbategeeza information entuufu mutegeere kiki tuliko kuba buli muntu alina okutegeera Ssaabasajja Kabaka ye yaleeta Museveni ng'asuubidde nti buli kimbagenda kikola nga bakiwandiika mu ndaga nti yamanya nti omusajja yeefuula byonna bigenda mu maaso mu Uganda Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambi byonna ebyokutunda amataka okumenya buli kimu okutwala buli kimu ekiri mu Buganda okusonyiba si yabiinamu omukono musajja tumuwambe naye alwanira bulamu okubanga buyimirirawo n'abaana be naye nga bakikola be basajja bano Abanyarwanda abatuusi nabagambye nti Rwanda ne Burundi zirimu eggwanga eryabatwa abafutu abatuusi bakola ebitundu 14 ku buli 10 ne bafutu badde ku ggwanga erya Burundi. Listen kasoke kusimba wakati awo mbagambye nti Museveni musajja mutuusi era enamba yawe entono yafuga Uganda agiremeddeko bwe tugenderera nakagamba amata musajja mutuusi bakola ebitundu 15 ku buli 10 yafuga eggwanga Rwanda. Burundi afugayo musajja mutuusi ng'afuga ebitundu 85 by'abatuusi ndoza mufunye clear picture bwete kijambaga nti akabinja k'abanalytics kekefuze ensi omuli Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Somalia, Uganda, South Sudan, Rwanda, Burundi bagala kuyingira Congo ne Kenya bagiyingidde. Bwe mulabye Ruto azolwalo n'ayogera nti twagala kukola East Africa ngeri boundless kitegeeza mission yaabwe yatuukirira gye baagala okukola. Bana basajja basobola okuplacinga ekintu kyonna kye baagala ewadde bakireka ne kibeerawo. Bayingire Congo ne batandika okuyingira ebyobufuzi by'empolampola era nga baplantingayo abantu bateeka ne bajja nga bakulampola mu magye mu byobufuzi nga bateekamu ssente epya n'enkadde okutuusa bwe batuusa mu ofisi baagala ne bakola kye baagala. Ffe kitulemye nti Lumbuye bwe nzija nepa information ate yennyini gwenjuwa gwe twogera olulimi lwe lumu yajja n'awalampa Lumbuye. Omusoga ayogera ensonga ezitegeerekeka ate Musoga munne yajja n'amuwalampa ng'amulinnya naye nga byamulinnya ayisaawo bwalinya Musoga munne aba alekedde omutuusa okutwala Obusoga. Omutolo bw'ovuma mutolo munno ng'ali ku nsonga zirwanira buwanga bwa ttolo oba owakusolwa mutuusi kujja kuyingira Bwakabaka bo. Omunyolo bw'olinnya munyolo munne ayogera ensonga kitegeeza owa Museveni ne batuusa banne okutwala bunyolo kyekimu ekiri ku Bwakabaka bwa Nkole ne saaso bw'otuli Abaganda bavuma Lumbuye naye nga byabagamba bigenda batuukako ng'obudde butuuse nze Lumbuye nja kuba sirumwa gujja okulumwa ennyanja tategeera kubanze bye mbikugambye ojja bitegeera. Ng'obudde butuuse ojja bitegeera kuba seetaaga kubikuteeka mu mutwe obitegeere bijja kumala kutuukako ng'ensi bagiwambye nga ne woosolo batuttewo abaana bo tebalina mulimu tebalina kyakulya buli kimu kikusobedde olyoka ojjukire nti omusajja yatugaa ebigambo bino nga tuganya okutegeera. Awo nvuddewo ngenze ku information endala. Eno message njagala buli muntu agitegeere bulungi nnyo. Mu nteekateeka na mutaayi ka drone zange zizalabyeko akawungeezi kajjo
Yoseti bahaburo tabasulu mtano wa kalisete na mzizide nsanga bisibe agenda atuza meeting ne seminars yetabera muni aina ba agent be ngaba kunganya bakyala abanyarwanda bonna abafumbirwa basajja baganda mu Uganda mission erietia uliriza Yoseri achimanyi nti omuganda si muntu wa kumenya mu byobufuzi mu byaddiini mu byobuwangwa ennono n'ebyenfuna aina kikola atya olwokuba nti bo balina omutima ogutta basobola okukozesa buli ngeri yonna okulaba nti bafuna kye baagala gwe kyotasobola nga n'okujja ku social media okwogera kikuwa obuzibu ng'oyagala tukwogerere naye nga ne bye tukwogerera bye tukubuulira nabyo obibuusabuusa bamala kutta bakuwambirako mu ndolo kootegera musajja beeyogera bituufu mutegedde bulungi kati ntandise enteekateeka eri bweti agezezzaako nnyo okulemesa abaganda byenfuna era kikyagaanye solution eri bweti gyafunye mu bbaluwa zendabyeko esayiningidwa Yoseri alagidde ba agent bonna ab'emitongole y'okweri batandika okutuuza semina nga bakuŋŋaanya abakyala bonna bamanyi abafumbirwa basajja abaganda abalina ensimbi batandika okukola ku nsonga z'okkendeeza ku bantu abo nga nabo gisimufungize 1 nga bwe bazibaga nti agenda bawa powers zonna okuba nti baprotectingiwa system mu makooti ku poliisi na buli wamu nti bw'aba asobodde okukola ddiru gye bamuwadde asobola okuba nga protectingwa mu ngeri emu oba endala etya abakyala bano babawa access ku information okuva mu bitongole byonna ebyetaagisa okufuna information ku muntu omukyalo nafuna access ku business y'omwami oba mirimu by'omi gy'akola n'amanya entambula endya n'ensuna na buli kimu era ono yasobola okusettinga bombi ba Uganda Revenue Authority ne batandika okudestroyinga business ono yasobola okuwa ab'ebyokwerinda entambula y'omusajja gy'atambulamu mikwano gye wajjakuna n'ebyala na buli kimu mu bintu byagenda kukozesa bintu bibiri mission ya making sure nti abakyala bano bawa information entuufu bagiwa ebitongole byonna ebyokwerinda entambula z'abasajja bizinensi zaabwe mikwano gyabwe nawa kwe bayinza obbakwata ewantu ewanafu ennyo kibi nnyo omusajja omuganda omusajja Museveni okumanya weakness yo nga gwomanyi nti akumanyi weakness yo nenga akijja mu mukazi wo nkiddamu kibi nnyo gwe omusajja omusoga mukazi wo okumanya weakness yo nga eso semwe bagimanyi nga gotomanyi nti gavumenti emanyi weakness yo waliwo haji yafudde yekawempede mukaba amaziga wowe haji afudde goloza kye kyamuse Chichamusi oyo haji wakampe yafuda na sene pya nenka de chichamusi ayinza okubanga si main wife nga side dish nga amanyi weakness yo mission yabo gyebalina yakumanya weak point y'omusajja entambula enjaba business associate na biki byokola yamala okureporting eri already naba ina backup buli kimu buli muntu anatukiza mission aina sente ze nene message njalo fundikira nga malize ensonga eno mwenna baganda baffe abanyarwanda naddala abatwa n'abahutu abakozesebwa Yoseti bahabura tabasala mtando wa karekezi mu nsonga z'okutabangula eggwanga Uganda n'okusanya abasajja abaganda mukimanye mu biseera ebyedde nnyo omwanoonyeza obuddamu yali mu Uganda yasobola okubabudaabuda Museveni bakozesa ensobi okukola ebintu bino byonna okusanya abasajja abaganda n'okusanya abawala abaganda kikolwa kya bujoozi ate kya ffujjo ekisiga ensigo gye mutajja kukola ki kunyumira gye bujjawo katono okuwala ebizibu bino njagala muve mu nsonga za Museveni azeekolerenga ye ne famire ye ekiseera kigenda tuuka nga buli omu onoonya w'osobola okuwegeka oluba nga takyasobola kwegekawo oluba njabbo ekyokulabirako eggwanga ly'obote lyafugako Uganda okyasobola obbanoonya ku street n'obalaba obote wano bote to titookererutwa omugenzi amindada amawanga gaba gali prominent nga buli omu weegali buli kimba kina baki omunies where are they are nowhere to be seen mumusuubira kyemwagala okukola to wipe the indigenous Uganda kiyinza obbakolera mbeera successful mulooza kati musiru njala basaba mu abakyala abanyarwanda n'abasajja abanyarwanda abahutu
mainire abadde mu Buganda mu Uganda nga mu Mirembe muleke kwemalako Mirembe na kinajja mu kyejjuse ebikola Museveni bakozesa bikyamu nnyo mbagamba gye byayita obudde gye buvudde tewali muntu yina asobola bandiza mu nsi za East Africa okujja ku wano mu Buganda tubadde namwe ebbanga ddene nnyo amu tuli baganda bamwe amu tuli bazzukulu bamwe amu tuli bakoba bakula abamikwano naye ekintu ky'okwenyigira mu ky'okutta omuntu olw'omuntu omwe alina ekigendererwa kiky'okuyisawo ebibye ensi bw'eneekyuka mugenda kubeerawa ngenda basaba ekigambo kimu bambi mission zino zonna ze muziveemu kubanga obudde buweddeyo Hitler teyasobola kungula mu nsi eno Mussolini teyasobola kungula nsi eno n'abasajja abalala ono omusajja abadde alina ekintu kimu kyokka ekimuyambye nti abadde akyakolera mu magulu meeyo nga tannafuna amalala kati afunye amalala ate n'emyaka gye mugenzeeko yalowooza byasiri asobola obyetikka tosobola byetikka ezivaamu omukulu zandaala kati gwe omusajja mukulu ali awo akozesa abantu okufutubbala ku bannabe bakole ezivaamu omukulu zandaala kano banga akati yakawaggwe tosobola kukwasa kati kanokawo omuntu omulala akabeezaawo mu Uganda kizibu nnyo wamufunye Emirembe ate mutandika okufukawo musulo omutasobola kuyoolawo buno obubaka bwanjala bubategeeza bwenga oli muhutu oli mutuwa nga toli mu kabinja ka Museveni akabatuusi please missions abawo muziveeko kubanga obudde bukyukanga ssaawa bwe buti bujja kukyuka bwe buti ng'okkuulirako nti oli munyalu oli tagenda kwawula munyalwanda kika ki tagenda kwawula mutwa tagenda kwawula muhutu tagenda kwawula mutuusi mwena ajja batwalya mu kategori y'emu nti muli banyalwanda muve ku bano bafuraka gashumba kasabbooni abatakozesa bwongo bwabwe era agamba nti amanyi byaffe nga tasobola birifalingako na bisomako bannayuganda okusirika si basiru baraba naye ekintu kisobola okukyuka mu ddakiika 2 gwe kennyini nga toyina buziito ttangako ku muntu naye ng'olwokuba nti oli munyalwanda nga kijja kwetagisa okudduka kilomita 15 ku bigere nga ne takisi tewali ekutwala mu mbeera ng'eyo waaki mweteeka mu bintu bino essaawa zino omuganda gwotta yakola ki omusoga gwotta yakola ki omunyolo gwotta yakola ki omunyankolo ligino gwotta yakola ki basajja batu ne bakazi batu bakoze okubanga amaka gaabwe okubanga bizinesi zaabwe ne kati golo okuba nti obwongo mulina butono mulooza kimu kyakutta nomulooza kutta busi temutunuulidde kintu kiddako mu maaso ffenna tuli baddugavu ne gwe lwaki oyagala okwefuula nti gwe omuddugavu asinga ku baddugavu abalala omwoyo omulungi abaganda gwe balaze ensi yonna kino kyemutusasulamu omuganda kyasobola kukola application afuna mulimu omuganda kyasobola kusomesa baana be omuganda kyasobola kulima mmere n'emera amataka mugabagobyeko ne mu diaspora gye babadde mubasindikidde abasajja batamanya nga babatte kino ki kye twabakola era kigendera kyammwe kiki era nsigo ki gye musiga gye mwagala okukungula nze ngenda ongera bagamba bw'omanyi nti oli munyala nga togwa mu kagurupu ka Museveni weesonyiwe ebikolwa ebyekko ebyefutivizi ebyokutta n'okugoba abantu ku mataka kubanga essaawa singa ekyuka tetugenda kubuuza nti ono muhutu bamutuusa baani mujjukira tuli ku continent Africa in particular Uganda whereby tumala kwekona tulyoka twejjusa so singa nabadde najjawo kakonga ku mukkubo nandibadde nneewala obuvune yenkola mugyerabidde eri mito gy'abaddugavu mu Uganda tumala kwekona ne twejjusa tetwandiyagadde kwekona ng'enkonge tusobola ogijjawo ffenna ntugissima ntugijjawo mu kkubo tetwandiyagadde kwejjusa nga tumaze okwekona nga tusobola okukwatira mu tusugula enkonge mu kkubo n'evaawo tetulina bukyayi kummwe ne mutulinako obukyayi
okwerwanako ddembe lyabwe bange buli muntu asobola okwerwanako amakubo gonna mugaggadde ag'emirembe mulowooza teri bantu balina busungu busobola kukola kye mwakola ennamba yammwe ntono golooza lwaki ennumba bw'ogirumba mu muti n'oyolekera ekisu kyayo ne bwe ziba ziriko bbiri zisobola okujja nga nabwe gisimufungize naye ng'ennumba eyo sooka neetoola mu bikoola awo n'ojula ng'ewuma gwe n'oleeta engalabi y'okuba nga oyala kujja omuyembe egiranye ekiso ejja kukuluma na buno buti bwe buli buli kimu kikoze abantu batunula beetegereza batunula ne muganya okutegeera ekizibu ekiriwo okutegeera mutegeera mumaze kwonoona nze nno mbagamba nga temunneekulira kabazze kugulu mwandibadde musooka ne mulowooza kiki ekigenda mu maaso okudde nga budduka alright ndowooza kanfundikira gana amawulire ana ngende mu maaso awo nvuddewo mwenna bannayuganda najja ne mbagamba nti eggwanga Uganda lirekedde obuzibu obw'ebyenfuna ndoza mwakitegeddeko nti kati olwaleero bw'ogenda okuwola essente mu Bank of Uganda interest rate etendekera ku 10%. Kitegeeza nti bwe tunagenda mu commercial bank zijja kusaba 30% oba okusingako ko. Kitegeeza nti omuntu n'abadde agenda okuwola weegendeze lowooza emirundi 2 nga tonneewola. Era nentegeeza minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Aceng nti ebintu mukola musooke mulowooze nga temunnakola kintu kino. Ne mbagamba mujja kufuna ebinaava mu bintu bino emukuba nti Uganda erimu Ebola mufunemu bizibu bingi nnyo. Naye mutandise okukola ku bizibu mwade mwereetedde. Nabagambye economy ejja kugwa kennyini kubanga tourism sector ejja kugwa. Ne mbagamba exports za Uganda zijja kugandibwa okutandika okugenda ebweru. Naye ekyasoose ndoza mulabe eggwanga lya America kiri akoze lyabagambye kiri ekintu kimu. Buli mwana Uganda inaava mu Uganda ngodda mu America ojja sooka kukwatibwa otwalibwe wantu obeerewo ennaku ezizuula nga bakebera. Kitegeeza buli muntu ava mu Uganda batandise okwekengera nti olina ekibadde kyani ky'Ebola. Kino kijja kuleetera airlines companies zonna ezibadde zigwa mu ggwanga okusalako engwa yaazo mu Uganda kubanga tezijja kwetekera kujja balwadde ba Ebola batwala mu nsi zaazo. Wale bagambye nti bivunga temunakola kintu musooke mumanye nti ekigenda kuva mu kintu kino. Kati mmwe Dr. Ruth Aceng emizanyo gye mwazanga mwagala funa nsimbi gigenda kuleetera ekonomi ya Uganda okugwira ddala nga teri kintu kiyitibwa exporting eva mu Uganda egenda kukkirizibwa. Kati bannayuganda batambula ogenda mu ggwanga lya Amerika baba bataddeko embago oba bataddeko ebiragiro ebikakali tosobola kuyingira ggwanga lya Amerika temaze kukebera okumala endoozi ennaku nga 7 oba ennyonyi yennyini eva mu Uganda okukeberebwa nga yakamala okulandinga mu ggwanga erya Amerika. Kitegeeza n'ebirala bingi nnyo bijja naye mwayagadde kuyisawo kiri nti mwagala funa nsimbi kuva mu kibiina ekiddwakanya oba ekinyumira ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization. Naye mukola ebintu bino nga mukimanyi nti already economy eri ku oxygen kati mwagala gikula ku oxygen efiire ddala kubanga mulina self interest ey'okufuna ensimbi eziddukanya eggwanga teziriiwo. Wano bagambire bannayuganda ebiboozibozi ebitambula ku social media nga mubiwulira biriko nno simanyi oba akola mu Bank of Uganda yali Professor Emakere gwe bayita Gobe. Omwami ono nali ndowooza nti entegera ye ennungi nnyo era ategeera bulungi nga professor naye entegera ye nzibu nnyo. Tosobola kuŋŋamba nti gw'ogamba eggwanga nti ndi financially oba economically stable nga interest rate ya Bank of Uganda Central Reserve eri ku 10% nga interest rate ya commercial bank egenda mu 30% noga nti eggwanga liri stable. Oŋŋamba otya ate eggwanga liri economically stable nga ne Bank of Uganda erina ssente nga abasirikale abapoliisi ab'amagye abasawo tebannasasulwa nsimbi za okumala myezi 6 nga ne government ne ministry ezisinga obungi mu government ez'ebitundu tezinafuna musaala gwazo nga n'abasomesa bali mu kuyaggayagga naye ngono yita professor nti ali Minister of Finance bali mu Bank of Uganda awozambu economy etambula bulungi newuunya owa professor wabujja ludda wa naye nga ate gwe bateekawo ng'olina okulabira ensi mu bintu byenfuna so no mbereke yafunye ne beeta ba professor kubanga bantu basudde ensi mu ntata neyanula ensonga ne Museveni bayagala bo okwogera ekituufu boogera ekikyamu okunyumisa emboozi ya Museveni okubatwalirawo nga ibwe afuga eggwanga mu bintu ebyekisiru ngenze mu maaso. Kano kakubajjukiza mwenna bannayuganda naddala abaddugavu mbajjukiza nti nga bwe nkoze mu kalowoozo ka leero okusooka okwezuula kiki tuli tusooke tumanye nga tetunajjako obuwangwa bwaffe na nnono. Nali njagala okwogera ekintu kino naye ensooka nenkirekamu nkireese olwaleero. Mujjukira bulungi nnyo nti Queen wa Bungereza bw'amala okufa ebintu bingi byagenda mu maaso obulombolombo nno bwavaayo era ndooza mwabula bulungi nnyo
naye ndowooza entereka ye mwagira bamutereka mu kintu ekyefaananyiza okuba kiringa kyaki naye nga abaliwo ku mukolo ogwo baali baluganda bakona baluganda bokka tewali yalabe bamuziika kati gwe atiitiibya omuzungu ng'okimanyi nti alina obulombolombo n'ennono wali olabyeko limbo oba ekijja kubaziika abo bakabaka ab'ennono ab'ensi z'abazungu buto naffe bwe tulina amasiro g'e Kasubi mu kibira omuterekero wa Ssekabaka omuterekero wa Kabaka yenna aba aseeredde kati gwe yalaba ekintu ekyo ng'amasiro g'e Kasubi gali myaka 12 tegaggwa nga n'agamba nti alina okugamaliriza ali mu kuwujja biwojjolo ali mu kulya nsimbi kuzimba arcade ng'ate obuwangwa n'ennono kuba tuddobusaanyaawo okuteeka enkwezenge n'okuteeka ensowole mu Buganda ne weewuunya omuntu omukulu avaawo n'atabuuza bibuuzo nti lwaki tutambulira nnyo ku ntoli z'abazungu n'obulombolombo bwabwe so ng'ate bituuka mu bulombolombo n'ennono bw'abazungu babikolera ddala okutusinga ffe kennyini ne weebuuza omuddugavu otegeera otya naddala Omuganda atasobola kumanya buvo na buddo na kumanya bulombolombo bwo ne weebuuza kye kikubonyabonya ku nsi n'okuba nti oga nti n'ebisiraani naye nga weerabidde gy'ova mu kino gyala kibategeeza mwenna muzukke mutegere bulungi nnyo omukulu omu yagendako mu ggwanga erya Canada n'atuukako mu ba native Canadians era n'ayita bitundu byateekawo ng'ebyobulambuzi okulaga abantu ba Canada naddala bakasangwayo obulombolombo bwabwe n'ennono n'eddiini zaabwe ze baali bakkiriza nga gye ziri. In fact mu ka video ke ndalaba mwalimu n'omukeeka gwennyini Omuganda nga mweguli naye nga ekintu kimu kye yayingirako okubalaga kyalinganga eddi kyalinganga gyetugamba nti abantu bano bannansanga b'eggwanga eryo mwe baali baliira emmere mu luzungu bagiyita restaurant n'endowooza mu lulimi olwawe balina engeri gye bakiyitamu nga buli kimu kitegeke bulungi nnyo era okugenda okulambayo osasula ensimbi empya n'enkade nga buli kimu ekiri naye gwe ne weewuunya nti mu Buganda temukyali wadde kituyita kaddiyizo nti Omuganda aliddako alirabira ku ki tetuyinaawo na kyetuyita tetuyinaawo kyetuyita kigango oba tetuyinaawo kifo kyonna Omuganda yenna waagenda ne yeebuuza ku nsonga z'obuwangwa n'ennono nawa gy'asibuka n'okumulagirira nti kino gy'olina okugenda oba kino kyekiriwo nga tekiriwo essaawa zino nti bw'otuuka Emmengo Mbulange kyokka ky'oyinza ossangawo ge magye agatasobola nakukkiriza dde okuyingira bw'otuuka mu lubiri baalusaanyaawo bw'ogenda mu basiro g'e Kasubi gaafuuka nkambi y'abamagye ne twebuuza kati Omuganda aliyagala okumanya ebyafaayo n'obulombolombo n'ennono alisinzira ludda wa ka video ke balifaaringako omukulu Mr. Kisemakula bwe yali agenzeko mu ggwanga erya Canada yalambula ebifo bingi nnyo yalambula ekifo ekyo naye kati gwe njala kubuuza omusajja Omuganda nakabala otandikirawo okubuuza biki ebikwata ku Buganda n'ebikwatako nga ggwe gye twandiise Information Center oba ekifo ekyebuuzibwa ku nsonga z'obuwangwa n'ennono oba n'Obuganda kiri ludda wa kiri ludda mu Buganda ekisooka tetulina museum gye tuyite kadizo tetulina kintu kye bayita Information Center eya Buganda kw'osobola okugenda n'obuuza nti nze neddira mpindi njala kufumanya bifa ku kika kyange eky'empindi ntandikira ludda wa tekiriiwo awabeerawo omuntu asobola okugamba nti genda nti obuvo n'obuddo buli muyenje jajjawo mukulu w'ekika ye mazige ennamba y'essimu yeeno bw'oba omubuliddwa omuwandiisi y'ono oba genda okwate kino na kino na kino na kino ojja tuuke wammwe nga tekiriiwo tetulina kadizo tetulina Information Center nti Omuganda bwe yandivudde ozadde abaana mu diaspora oyagala baleeta mu Buganda bayiga Obuganda okumanya ki ekyaliwo tewali tetulina Information Center oba tetulina kifo ekikola ku nsonga z'amawulire okubuulira n'okutegeeza Abaganda bonna abaagala okumanya kuvuuna obuddo bwa Buganda n'ensonga zaabwe ez'Abaganda ng'Abaganda n'ebika byabwe tekiriiwo yensonga lwaki tulina bafere bangi mu Buganda abakyavayo n'afera omuntu ku bintu by'empewo yensonga lwaki tulina ensowole mu Buganda mu bika byaffe kubanga tetulina information ebikwatako tuli ku nsi tuzunga twerabidde ebyaffe tuli ku bintu by'abazungu balina Halloween day ngera kubuuza Omuganda aliwo
lunaku ki mu Buganda oluteekebwawo olujjukirwako ti lunaku lwa kusamira oba lunaku za kusamira oba nnaku za kusomesa bazzukulu ba Buganda nti buli famire y'Omuganda ku lunaku oluteekeddwa okuba ng'okola ekikolwa kino yeruddawa naye bazungu balina Hollywood Day olunaku mu nsi yonna abazungu balukuza ne bateekako obukookolo obutiisa batambula ne ku nzigi nga bakonkona baagala ssente lunaku balumanyi nti lwa buwanga bwabwe e Kampala mu Uganda tetulina lunaku lwa buwangwa teruliyo era tetuluselebratingangako nga tunuulira emitwe naye nga gwe Omuganda ali ekuheronidde osasula ekikumi kya pawundi oba ekikumi kya dola oba olwatano lwa dola bode bagenda baselebratinga ensi bagibira fireworks gwemwe temulinaayo nga n'empyo tosobola zimanya empyo kiki bakujjanjabira luddawa tosobola kumanya gye wava tumanyi buvo na buddo naye ng'oli ku bintu by'abazungu omuzungu tajja kukwagala kubanga tukimanyi nti omuzungu y'omu ku nsibuko y'obukyayi n'okubonaabona kw'abaddugavu mu nsi yonna kino njala kuwa ekyokulabirako ekirala mu ggwanga erya Buyindi balina bakatonda oba 10 mmeka yennyini katonda y'abatonda yabamanyi ne bayina olunaku balina ennaku ziringa 2 wawo olunaku bakuba fireworks ensi yonna nekwata ekire yonna India nekwata ekire nga kya fireworks nga baselebrating nga bakatonda baabwe wawo olunaku basiiga langi nga bonna beesize langi nga kyabuwangwa enju y'Omuyindi tebulwamu kasenge kabeeramu bakatonda baabwe okusinza katonda abawere emikisa naye gwe oli mu Kampala otambudde amaduuka g'Abayindi bonna buli muyindi edduuka lye tosobola diyingiramu nga si aliguddewo ku makya kubanga alina kyasooka okukola okuyingira mu dduuka mwe muyita obulogo ennyumba y'Omuyindi kugambye ebeeramu akantu ke nga ne famire kamanyi tekaliko buzibu wekali mulimu katonda tosobola kuyingira dduuka lya Muyindi nga tamaze kukola kyalina kukola gwe njala ombuli omukozi omu Uganda alina ekisumuzo ky'edduuka ly'Omuyindi nga muddugavu yaliggulawo eddiini zino zetula zino ezaffe za bulijjo singa oliyingira mu bulombolombo nenono n'obumanya obutuufu bw'eddiini zino ojja kutegeera kiki kye bayita okwetegerera n'okumanya era ojja kutegeera Abayindi si balogo no buli buwangwa bategeera kye bayita obuwangwa gwosinga Omuyindi obugagga gwe atasamira atali mulogo gwosinga Omuyindi obugagga Omuchina tomwawukanya na kusamira na bubaani bwe tomwawukanya na kyamanyi Omujapani tomwawukanya na Buddha tomwawukanya na Omuchina Omujapani bonna ba Asian simanyi baani ba Korea tomwawukanya na ddiini ye gy'amanyi ey'obuwangwa n'ennono kwatambulira naye gwe baga nti olubugo olwo sitaani alina omuti ku nsi kuno yaguteekako byonna ebintu byetambulirako Katonda eyatwekweka yabiteekawo nabira ku nsi n'agituwa mu mirembe tujeyonoonere gye tuli mu kukola goza Bayibuli yali nsiru egga nti sajja kudibya bulombolombo na mpisa za ku nsi yali nsiru obukiwandiikamu era tekimanyi nti abantu ku nsi balina ebintu bakola nga ebibawera mu mikisa gwosinga Omuwarabu okusamira gwosinga Omuwarabu okusamira nkuwadde byokulabirako omuzungu alina Hollywood Day yaabwe yakusamira Omuwarabu tomusinga kusamira Omuyindi kizibu nnyo okumwawula n'eddiini ye Omujapani Omukoreya omuki bonna balina eddiini zaabwe ez'okusamira n'okukkiriza obwangwa n'ennono naye kino okiddamu byonna babikola nga balina Katonda okuntikka asembayo ffene yatwekweka akuwa omukana agukuggyako ate yabawa n'amaanyi
mu byokola byonna leka kulemberwa nga muntu kozesa omutwe gwo nengo okimanyi Katonda gyali asinga obukulu mu nsi yonna gyali yatutonda ffenna ku nsi n'atuteekako nenge bisigadde ku nsi olina kulonda ky'olina okukola nga ggwe omuntu mukitegedde bulungi nze mbadde ensi ezitambulira ku buwangwa neno wajje zituuse naye gwe bakuggyako buli kimu naawe nokkiriza ekyo ole wini kuba kusamira ono abatasomidde nina akwata akakookolo n'akateekako n'agenda ng'akwasuulasula ebintu bagaba emmere bakuba baaluuni bakuba obugoma bakola ki kubanga yenkola yaabwe gwe tokimanyi mbu simendi mu Europe ndi mu America simendi Canada Hollywood olunaku lwako samira enze walai mukama ambeere bawo omanye nnyo izo tabuka omutwe otherwise sigenda bumalira budde obudde bugenzi sara bamalira budde sara bamalira budde n'endowooza emboozi nja kujja olumu nga nze ku mboozi eyokka yokka mbaze okusa obwongo mulyoke mutegeere njala bagaliza weekend ennungi mukama bankumi atakumira mirembe gwe soka sara tandika obudde bugenze saa zigenze bale sara bazza mu mboozi zino olw'ensonga nti waliwo ebintu bingi nnyo birina okusooka okutegeera nendoza kanfundikire n'akantu kano gwe omuntu yenna ali eyo ndoza nja kaleeta olulala in fact kankola research wange bulungi nzije ku Sunday jja tunyumye emboozi eno gibanyumize bulungi nnyo mbabuulire kiki muyina okukola na biki bye muyina okugoberera na biki muyina okutegeerako musooke muve ngenda soka mbatuulize sayidi ero musooke mugitudde bulungi nnyo buli omu weesera gwe kyolina okukola bakujja ne ku balongo bw'ozaala noga nti abange ngenda bakola ki ngenda basabira eddwa abala ngenda babatiza notamanya nti olwedde omukisa gwo ogwejjeeko ngenda tokimanyi ebintu bingi nnyo bye tulina okumanya n'okutegeera ffe ng'abantu mukitegere bulungi okay sagala barisa eyo topic ijja kubeera ku Sunday ngenda bategeeza ebintu bingi ngenda kola research kuyo n'okwebuuza nja baleetera emboozi nga nyuvu bulungi n'abantu abajojjuwako reference mujja kutegeera so ne voice note y'omukulu sisobodde gizanyo olw'ensonga nti information ebadde nnyingi njafuna olunaku lwenagizanyo gitegeere bulungi nnyo naye nga mukama bankumi atakumira mpeera mubeere bulungi ne buli omusooka weetegereze era otegeere bulungi nnyo mweraba